Inside Story Uganda, real source of political updates. Ni mutabani wa Yohana Nemole ba Mirundi eri waffe kalisizo tukyali tukwaganya birowoozo wano esibo Diana ate yalaba ku Mirundi n'andaba kati omufaananira ddala kati ati Mirundi bwe yafaanana bw'ati ati his age yezaala mukulu Tamale Mirundi tubadde tukyali ku kyago abavuma obalaba lwaki tubayita abavuma bavuma kabaka abebuvuma oyo wamanya amaginifu ye kabaka de baganda rated buvuma ne baganda abo bavuma ne bakiwamba ekitundu ne bakitwala oli omuganda bwako ganti ulinde bugweya wanguza buvuma was strong bali nanga bwato bugweyo kabajamba babiri mu mwa kanti mu bulinde bugweyo titukuva abo nedda abavuma bavuma kabaka kibava bayita abavuma but once they abuse the kabaka Buganda rated buvuma and annexed it tutikire mu discipline mukulu Gashumba yabadde ngayogera yagambye nti nno mwami Kyagulanyi Murundi awedde emirimu era yamanye ne Burundi gye yava abantu abo abavuma Bobi Wine bo tebabatwala ng'ekikulu nti oyo omwana bamuyita Nakiwala tetujja kufugibwa muyaga bamukuba akalulu nabaga nti abusing Bobi Wine okutwala bakusasira okukola kibyabwerere omwana bw'aba yamatidde nti ngenda kufumbirwani n'omulonzi bwali bw'aba asazeewo mama ngine Kenya avuddeyo naga nti oyo Ruto yakulira manju bakamuwadde mutunzi wa Sekoko bakamuwadde nabaga nti ba president abatundanga Sekoko bali babiri Mashere wa Mozambique n'oyo Mashere yatundanga Sekoko n'empata kolero station ne Ruto kakati bakulembeze nebo bibavuma kati tosuubira nti nno kiyinza okubeera ne wane Uganda naye kino leader nze sagala niwe atali badde mukozi n'alinyize okumpita waddanga ne Bobi Wine statement eyo yagikozesezza anne bagisaasanya atayina kyakoze kuba waligaye nti mukozi is disturbing my rallies nti nanga nvumye let's make a respond ate gwe toyanukula ono namukuba kyava mu nyuma nemubane kuja ukati nileko okulemesa ekizimbe kyabata kakati afukuta kabuli mukulu Tamale muhozi tanavaayo kunenya Bobi Wine lwaki police eri concerned nnyo ku kya Bobi Wine kyeyogera bebategeevu era kakati the police was itching to stop these rallies zibawe buzibu police was itching nze nalaba nga ndi mu State House president agenda nayimirira mu kitundu oba abadde atambula security ebeera ku bunkenke tebapulanizeewo kati the police was itching to take advantage nga babadde bamutunuulidde banonye omunoko tumuyita munoko kwatirako enanga yesoko gama nga bali indoors nga bali enanga inova mukozese enanga naye kati yamukutte kati enanga kyaliko kituufu kyogamba enanga afunye chance always attack enanga I cannot attack enanga now enanga batugamba mu culture y'Abaganda nti abaana bayogeranga bato ba baby kwatu yabadde ruweero nga boogera ba baby ate ne yamwadde olubugo bali omuntu anti kusumikira ki yabadde asikirani agenda kusikira president Museveni ate muganda lubugo omuntu agenda kusikira president bamuleetera Bible oba Quran abamajene bajene bamuwasa kala zaabo ne bamukwasa constitution chief justice anti kati bano bamukwasiza fumu nangabo ne bamuteekerako n'olubugo bamutabudde bamusumikire asobole okusikira bulungi president waffe to grab him for 10 years have I committed any crime? I will be falling into enemy hands. Ekyokubiri mwe kyemuyina temuyina ba advisors si buli kintu nti omuntu akimanyi mubeera ne think tank tugenda luweero tugenda kwogera ki bandi betugenda okusisinkanayo message yaffe ebeera etya police potabuuza bonna bamutya ninane gwenda meeting azibe n'alagira bamuyita mugezi nnyo naye n'omugezi awubwa mukulu Tamale
bwe twali twogeramu wagamba nti Bobi Wine enkyusakyusa gy'akyusakyusaamu ebigambo yeewaliriza n'abavubuka okusanyuka nga tannavuma kino oba n'okuvuma bye bimu ku tactics ezisanyusa abalonzi be okuvuma Museveni n'okuvuma mutabani we n'okuvuma Naane Baganda abajja n'endeebo area of concern nga senior citizen ayogedde ku economy n'ayogera ku ki kuba kugondi education system ya muje mukyusa enkya n'eggulu ne mugiteeka ebirango mu mawulire omuli bakabojja miti ne mukola ki ebyo naali bikkiriza okulumba emyalo abasogo bajjako gundi ebikajjo byabwe biki then wa criticizing government policy naye nze ayina mu guruufu eyamugenda nti bumaani kubanga waliwo gwe bakikubyeko ne bakimuggyako naye nga yakiyimba esinga mu mene yaali ekyamunkubya nankuba yali amanyi nti pologulamba zijjeko nekamba newavuganye ziki mpagira ziki atukubya famire yaffe. When I tell the people to my children are not going to school nyo waliwo ayinza okikkiriza ekyo government ya Museveni nga mange bamukuba amagulu and it was erased from the media timange bakamukedde kakubanga kalowooza bukyayi nokasajja gwindi kufumbagira oliita nnyoko bagamba kaddukira Canada and after making this mess you see we have two statements the Onanga group the police is saying nti oyo gonde kasikaza akati waliwo abagala omutta bali concerned ku bulamu bwe yeyogedde bamubeba mwaso omuntu nedda kubanga yagambye nti nno nga bakatandika bwe bali batandika omugoberera nga yakatandika enkuŋŋaana yagenza okutuuka eruweero era nga bamwagala kati yali tannakuvuma kasikazi naye yamusirikira kasikazi avaawo ava mu western region sibe bajja n'endeebo bajja nazo sibe bagamba bajja n'endeebo bamufunyeko advantage and I want to tell you nopegulumingirira omulala this man there will be preventing such a people mukulu Tamale waliwo government ne president Museveni abantu bayogereramu ab'amaanyi nga ggwe era b'obuvunanyizibwa naye batono abantu abafa babulijjo Bobi Wine byayogera oluusi bandyagadde okuwuliza nga bw'ogamba nti Ruto tebamwagala naye abantu ne bamuwa akalulu abanywa amata baganywanga amata ne bakola essabwe ne bakola omuzigo ne bakola mungi. This is talking. I talk every day. How do I package my information? Nemba ku radio ne singa bangobadda tibyayogera byaddamu. I deal with a problem as it arises. Nti bamwetegekera they were itching to grab him. Paka bafunye nti nze ne bompitira sente mala kuba mu byange nzirya oba sizirya sigenda yo oliwo omusajja yakwata miliyoni 6 n'alwa nsubugo mubuuza simewo nsubuga najja nazo ne mugambo yina sente mmeka ti miliyoni 6 lulu nsubuga ate nga nabawulidde dda ku byuma byange nga bagamba nti tuyina omuganda gwe tumutumidde omukuku gw'ekibaluwa okiraba nga okugamba nti baagala kutta Bobi Wine byeyogedde yensonga lwaki bayimiriza Rushidi yavuma abasiraamu nti mukolani mulimu gundi evase zava mu ggulu nezigwa bugwi bamunonya ne feesi bagitte waliwo omusajja bamuyitaani Majambere atali Majambere muganda wange w'ekikyusa owerwana yavuma kabaka yawona okumutta emirundi emeka 3 teyagenda mengo neyegayirira erika Ruhanga yaga nti abaganda babeyambisanga kondo Ruhanga teyagende wakabaka namwegayirira wozide kabaka owinyi dolo kabaka golo owinyi dolo ne yagwayo bali bagenda musabula waliwo pulite konga nvuma kabaka hasikuwuliranga udire li muganda omukubanga bweyagadde muyuyo ne mukuba ekyapa mu nnyuma ne mukuba kutaka ekyapa mu nnyuma naye kabaka nyiza omunyega oba tebafuluma wano nga bakulinze dda tebayinza kukutegeera no kakati ono kyabagamba nti omusajja yagudde mu kizibu tulina abamunoonya
bayinza n'omuteeka kakati ku poliisi ne bagaa yeetaaga poliisi custody asookaako omwe waliwo n'abayinza okugenda ng'atambula ba alina bullet proof ba ekyo kyokka kikuteeka mu nyumba ne bagaa bwetaaga kukuumako kati tetuyinza kumalaga kuleka yagudde mu mikono gy'abalabe be. nenze ndowooza nti oba abasajja bano baatidde central region ng'eyinza okuwuuma n'esingawo gambye ne baba baatidde central region ne bakoze eki nkugaye nti twapu bye bamuvunaana goloza bituufu tebiriyo ebimu but they don't want him to participate mu gundi ajja kunoonyerera ba republican akalulu ayina sapoti y'abantu ayina ne sente. This is what they did to gundi Clinton bamuleetera omukazi Clinton n'agenda mu Congress ya America n'agaa nti amwesiina nayo noona everybody is a sinner omusajja bamuyita Lieberman namugamba not a sinner like you nga muju era ensobi gye baakola badya Lieberman aligowa n'amufuula vice we nga tebamanyi nti omusajja yajja ne mu Uganda n'akyala Museveni n'agamba nebana abazungu bazibu ne bayita akaana akawala koogere ku musajja omukulu Obama Lewinsky ate be bamuleeta abayudaaya yali yegasse ne Kereziya okujigiriza abayudaaya bakirize one state two states eyabayudaaya bakuba Kereziya mu America ne bagyogoloza ng'abasajja ba myaka babire bande bwebasi basembayo okubeera ba bishop emyaka 10 nalya Olusiya abayudaaya Mossad yateeka abasiyazi mu Kereziya mu myaka gyasatu ne bajjanga basiyaga okuva emyaka egyo gyonna mu America Kereziya yaggwawo Papa John Paul n'agamba bafaaza bwemba musoma misa mufukamire mwetondera abantu onoonye nnyo zali ziweddewo mu America kati baleetera ono Lewinsky yakeeranga kukunama kiwala kiyitirivu bamutegedde ng'akunamira ye n'atategeera nti era bamuleese mu ofiisi yo akuname ng'ayera Mirundi obimukola ebyo aya akunamira gumu nze sisobola mutegeera nti kikano katego ate bw'obanga naawe osiimye era ffe batugamba nti a headless animal cannot be trapped by a rope. Akasolo akatayina mutwe embuzi ey'enkunku toyinza kukola ki kukasibya muguwa kakati olina okumanya ti whether Bobi Wine abadde ku wanted list bamufunye we bamukwatira nga Clinton we bamufunye we bakola ki we bamukwasiza n'ekyo tekimwongera amaanyi atayinza nga kyenagambye ku Dr. Kiza Besigye bwe bamuteekako omusango gwa rape yeeyongera amaanyi amayitirivu baali bagikola bwe bati Besigye yagamba nti alina amaanyi mu magye ne batandika omutakula ennyuma Besigye n'akola ekyobusiru President Museveni yali agenda kugulawo Kaguta Road erukungi Besigye n'akenda kuka najja n'alugulawo edde bifo yalugulawo gulo limu oluguudo Museveni lwagenda okugulawo sibo yiyo nigino amanyi gamuwala kozi tamanyi bamukola ki bamulaba bamutega Besigye bamukwatira wa lukungiri yajja mu Kamfalani guki bamukwatira Busega ng'ava erukungiri abalamuzi ne bajja wa president ne bamugamba Your Excellency Besigye should be tried at Nakawa. Why? We fear that when Besigye is brought to the High Court he'll call chaos in the city. Museveni yabaga nti abalamuzi what is the state for? Besigye must be brought to the High Court. Museveni watu yaga amuhambulingi ehamba de Besigye ne bamuleeta wa kumpingu ensi yonna nekyamwongera amaanyi mukunde ne bamukuba katebe nga comrade my house is raided waliwo yagendayo Museveni olwamusazeeko tinyefunza nene bamuwanika eki kayugula ne bamutega. This is a humiliating process. Naye president abantu be bonna bw'abakubye bw'atyo ani gw'anaasigaza owuwe humiliating nti bw'oleeta ekifuba nabagamba nti fe Abaganda kasita omwana ayavulwa ayimirira mu lujja atambule nga tannamera mannyo tumusiba ebikolokomba aleme kutambula everything kubanga the Baganda believe nti omwana ono ameza amannyo nga tannamera mannyo atambula asira kitaawe n'ennyina. Kakati what the Baganda do
we tie him, the baby, with the heavy things, the bricks, what? Put him down. State bwekola. State bwete bwekola. Namboze bamusibira emitwalo 3. Emyaka 4. Eyo state. Tebakusibira sente ki? Tebakusibira nyingi. Era nze neewuunya. Oyo Nsubuga yaleeta 6. Nsubuga bwaleeta miliyoni 6. Nentula olwo oli ludda wa wazikuleetera. Era Rubaga. Kaakati akukubira essimu. Anti ng'essimu yange ebakwata. Eno essimu ekwata. Nabagamba nti essimu yange eno bw'oba ojja kubye gwe n'ovaawo emala eddakiika 10 ng'emonizalinga by'owulira ng'ekyaleeta weevuzi nga nkuulya by'oyogera eddakiika 10 is not an ordinary phone gwe gikwateko ngisetinge be mugundi mu mutwe virus nze nenfuluma nenva ku Nsubuga bwenva ku Nsubuga nempulya nga Nsubuga communicating ne bali abamuwadde sente has he accepted the money? Yes. Tell him tumwongere 400 sirukaga ezwe akawumbi akakime ku National Theatre wabajja nembawulira esimu eri nengikwata yayogera n'Ensubuga nga bagamba gundi nakalema nkwatirewo ngo orisivinga sente ezo bagamba nga Museveni nti atukuba tumuwe sente kati olwo bazikutega Nsubuga yali mu mission namutwala emisinde Nsubuga yali tamanyi Nsubuga ngamba bagambye ogende ku National Theatre bakakase bakuwe ne miliyoni 400 nabawulidde dda ku simu kati Nsubuga omusisinkana simu empunyeza ebintu bingi eno gyo Nsubuga bw'omusisinkana namugoba n'olukaaga lwe n'omugamba tojja ate nazikuba nazibakobako kyekyamukubya mu kalulu teyazizaayo musiru naye yagenda nazo yadde 10 tibandi muwadde wadde omulwe gw'ennusu era bayisa olugambo ewaffe mu famire nti bampadde olukaaga simanyi gonde ki ku ssimu nali nabakutte edda kankubulye n'essimu yakyewunyo essimu wagikozesa bukozesa kiki this phone oba mwateekamu ebirungo eby'enjawulo babagamba mbu eri connected ne satellite Russian satellite rotating 24 hours a day am I connected to Putin lwaki iso tebikola lwaki military intelligence tebikola era Bugingo yagamba ti ebintu ebyo byokola kuba Bugingo namukwatira Teddy ne Pastor God nga bamufulaningira he couldn't believe kiki era Bugingo ne bamuvaako kuba Bugingo lwagenda naye Muhoozi abatawanyiza when Bugingo became the chief celebrator ku mukolo gwa Muhoozi batandikirawo omukuba nene Bugingo akuba ate Bugingo avuma nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna namulaga ne muga nti laba bano laba Teddy abagabodde ekijjulo balooya bwe baavayo ne bagenda wa Pastor God ne bamaliriza enteekateeka must be arrested with the Ekimala, taken to Kitale to save the kingdom of God. Me, I don't have anything with the Bugingo. You can see my current here. See the vehicles who are here. Up to Masaka Road. Ninji twolo you. Agapiga mugamba. Mugarika tuke wa Pastor God. Gagamba. Mbu. But the man of God is not in good. Akasajja ko kebasiba. Bali bakagoba musango. Baga tekagulimu kagweshibyemu kabe publicity naye nabiraga Bugingo bwendi naye omusajja oyo onagamba nti wa laba Abafalisaayo gatudde ku Yesu disifoni ekukwata wonna wooli. I've told you there was a meeting last night where they discussed to give my money and there's only one man sente zange president yakampa sente omukanada yampa sente n'agenda nazo. Even recently yakutte sente zange nazijewa dokita omwana n'agenda nazo ninakukkiriza njavuoli bwendisumulula kakati bwe kankubuulira nti Muhoozi abalemerwa nsonga Muhoozi abalemi atya kubanga waliwo omanyi akatabo kano okalaba nkalaba nakawandika bbiri emeka Muhoozi teyazze eggulu no naye baali mu mupulaningi wakawandika 2013 nga 25 November nakulwalirwa bbalaza nabawandiikira ntya 2013 balwana ne Muhoozi but they have no answer
Nibe mba mutwala Bobi Wine mu court. Nze bya court tebiri. Ne muhozi mu mutwale mu court. Kugambye sibyagala. Yes. Ebyo sibye ebimu. Yagudde mu bano. Bagitere. Yagudde mu bo. Yagudde mu mikono gya security nagwa mu mikono gya government nagwa mu. You want fit to be a leader. I'm telling you there is a law that is coming. Although the law is not exclusive, but to be a president of Uganda, legenda kugana. Yakiguddemu. Nupu eronde mukulembeze mulala. Even Nupu is going to split. Ojja kulaba yabaga nti omusajja bye yayogedde bijja. Etteeka ligenda kujja buzzi oba weerire. Bwe nkugamba ng'ekintu. Oba olengedde wala. Nze ndaba wala nnyo. Kasita Mirundi agambe ntolifugako ggwanga lino ne bw'ojja 2-3 tolifugako kuba ensi yakutamu. Ensi yakutamu mulina crimes ze mwakola nga tuba twalaze kubye mu dduka. That's why you thought that you'll be in power. You stepped on many toys. Ziganye. Ninga tujje kufuuka president. And you know the dynamics. Niye muhozi kiki ekinamufula president ngobolaba. Anti abalemi nkugamba. When UPDF went to Congo and defeated both Kony and ADF, those who had invested in these criminal groups turned their anger and frustrations on the then Lieutenant Colonel Muhoozi in order to undermine the mission. We had all nonsensical arguments such as the military option was not necessary, that negotiations with these criminal groups were the best option. But those advancing these arguments believed that the rebels, through peace talks, would find their way into government. Mukulu Tamale. Mukundi ki obw'abamenyi b'amateeka bwe waliogerako? Anti ADF na bano. Bwe bukundi bw'abamenyi b'amateeka. Landed in Galamba. Koni waliwo yamubulya mu UPDF. Who was going to undertake the mission? Ne bagimumu. Yera bulya gundi. Koni nti dduka. Nti omusajja azze. Omusajja azze. But when Muhoozi stormed Galamba and landed in Galamba, waddayo kulya ku Koni. Yagenda mu Central Africa. Aliwa. Ekitegeeza bano baali bamubbiramu abagendanga Yamukba n'agenda. And Koni was found with the documents linking Museveni's ministers with the rebels. Was ajja kujja. Ntajja kuwamba obuyinza. Ajja kuwamba obuyinza. Even Irakwena. Kyobulaba nabagambye ti Museveni ayina omukisa obaddogo oba kiki fe Abaganda tuguyita muzikiza. Omuzikiza okumanyi. Siguwulirangako. When you have a big problem challenging your home, nkabana abanezegamu bayira muzikiza. Omusa. Omuzikiza. Nibaliko bali obujuzi basente zo bemusango omuzikiza. Kandi Museveni oyo ayina muzikiza. Akola bwana. Besigye yakoleyetinga storm mu America. Nagenda nalaba nga Saka Sali ya mutambuza buli wamu wonna. Besigye met all American leaders. Niyo olozaba mu kiseera ekyo baali interested mu ye. Naye omanye ekyaliwo. Bakuba Twin Towers n'akomawo ng'okusima ebbumu. Ni Besigye. Besigye yakomawo ng'okusima ebbumu. Yakomawo. Lwaki tebaamuwa buwagizi? Badda ku domestic issues abo. Ebya Besigye ne babita. Besigye nga tava Mmengo. Agenzi ne Kabaka ku kidiyo ky'essesa. Agenzi ne Kabaka Ghana. Era ono EDC bano Basanje EDC Winnie. Ono Musanje wa Kabaka ajja kubituwa byonna. What pains me. Besigye we yatwala ejjambiya ne Najjolo again. Ne Bitikamya. Ne kamya ajja kudduka. Byolina kudduka. Ate ng'ali mu gavumenti anaddukira. Yes, bajja mukuba bamutte. Aba mu gavumenti wennyini. Federal Alliance. N'ojunyisa abantu. Seba weekitiibwa president. Nga omukazi oweegondi bwe yatuukira Bitikamya ajja mukuba tajja kubona nga kitaawe. Yo ajja mukuba yali mujaswamino Bitikamya ajja kukuba. No beno. Abaana abaasibola Federal Alliance yabajjayo. Tebe yabajjayo. Nkubuulire Bitikamya bajja badduke. Alisibira kooki. Ekkooki wakyaliyo. Bagagga nnyo. Atamanyi nti Bitikamya muwala wa Sendawula family y'emu. Nga mukyala w'amaanyi. Yes. Tuli omwe. Kakati bamugulyako n'ennyumba miliyoni 8 ku nyumba za Kolubya. Oyo Bitikamya oyo. Gy'ayina. Bazannya bubadi.
naye omusajja Magala gwe baatumayo owa Yesu nalwekyo yagamba ti Magala muvunaana ekintu kimu teyakuba ku nnyama. Magala spent 12 years in prison. By the time he came out, he found his wife already married and his property destroyed. Tuyina kivaamu ne Magala eyo ye naali mu yennyini enuka eyo ye naali mu enuka bwetu bwesasula enukira ddala bwetu bwesasula. Instead of paying this Magala man who spent why Magala was officially deployed in Mengo. Ini bamusindikayo kuba bantu. Batambula ne biti kamya. Batambula bo oyo Magala yafa. That's why. Nti Bobi Wine mbadde muwagira asikule enfuufu adimisifainga ebintu ebyo byonna nti Nabanja says atambuza abantu kabatambuliza balina mani mumutambuza abantu. Find out kiki ekiwaliriza abantu okujja kulaliza Bobi Wine abajjawa polisi amwenfu. Is your police that's a bad mwadongoza mu strategies oyo bwe tumujoga tujja ntumuwasete ntumujoga we want money. Some people have given us money but do they talk about it? Buli kwezi wadde bamujoga bloggers ani amumanyi tuwali amumanyi. Yes abaganda bwe bakugamba nti ekizimba kibulidde mu lubuto bwebigamba n'abantu togenda cooperation waliwo emumbwa ki engumba lyomiza oba oli bwonyi. Oli lwedde okonfrontinga Bobi Wine. Bobi Wine teyetaaga confrontation. Bobi Wine byayogedde ali disqualified nti gundi Emmanuel Miringo yali akibisopo mu eklezia n'awasa munu ne bamugoba. Kamalize wano malirizaako. When Muhoozi commanded a successful mission against Joseph Konindi Alasizi Galamba National Park, it was described by Monitor and other newspapers as a public relations exercise for the first son, that he wanted to attract newspaper attention and get political mileage in his crusade for the presidency. It was done for public relations. If it was done for public relations, it was not his fault. For already he was in the army and hence part of the attacking team. How can you score in football when you are not part of the playing team? Okay. Those who demanded that Museveni should have a child in the army forced Muhoozi into UPDF and hence the Galamba mission. Njagala tusooke tukomaawo wetuma tukomerawo tusooke tuveko mu birango tukomewo tumalirize otubuulire Muhoozi wa wajjaalwana nabayamba nnyo tebaali nsasudde Museveni teyali nsasudde katusooke tuwumulemu.